ja bunnalukalala banyiigeko mu mitima bafune ekinyiizo kubanga naffe tunyiigira nnyo abantu hatta n'abatali basiraamu gwolaba tebaagala balogo abatali basiraamu nabo tebaagala balogo omuntu omulogo atabula effamire yonna kubanga aloga eddogo neryogerera mugundi n'aloga neryogerera mugundi n'aloga neryogerera mugundi okati famire yonna nga yeekyaye baba gundi yatuloga bamuwaayiriza baba gundi yagenda mu nnyanja bamuwaayiriza baba gundi yaleeta gundi bamuwaayiriza ono yaleese olugoye bamuwaayiriza musiraamu yasanze ojji wali ekibuye yasooka kunkubira simu mukazi we emyaka 10 afumba ne mu myaka ogw'11 amajinero gamukutte niwe lwagasomeredde ne gagamba ffe baatuleeta olunaku lwe yafumbirwa twajjira mu lugoye bwe ruti era yagenze okunoonya ng'alulina mukazi nagaalulundulira mu keeso oli azze ku mbaga munnaagenda kufumbirwa n'amuleetera ekirabo kya lugoye naye ng'ataddemu amajini kati abo abantu balina kufa bufi mu nsi ne bavaamu mwaka gwa 11 ne galyoka gatandika okwogera kati abo abantu ng'obasiriikirira olina okubaanika ensi nebamanya obuuja bwe baneekomako ebirabo ebyembaga ebyo kati muntu omu yetayagala mwana wa gundi lwaki babasula yeka yafumbirwa lwaki ababe bafumbirwa ekyo ne kimutawaanya era afumbirwa tajja kugendera awo n'amuleetera ekirabo n'agenda n'amugulira n'olugoye naye n'aluteeka mu shayatini abala shayatini abaana zibakwata nga bakuze omwana n'ayogera ng'ali myaka 18 shayatini ne zimwogererako ne zigamba oyo mukyala waffe wawasizza mukyala waffe fe twamuwasa nga alina emyezi 2 ng'oli yajja kubuuza ku mwana n'aleeta eddagala n'alimuteekako shayatini ne zibeera n'omwana myaka 18 19 paka lwafumbirwa ne zitandika okwogera toyo twamuwasa nga wa myezi eki kati gwe tujjako mukazi waffe kati abo abalogo teri abaagala famire zonna zaakoowa abalogo batabula abantu ne babanako emirembe tebaagala afumbirwa tebaagala agaggawala buli kimu tebaagala abasinga lwaki banyiigira abasaala abasiiba abakola Allah byayagala babanyiigira kati Allah kyeyava atulagira n'abakkiriza abannamaddala okusunguwalira abantu abo naffe tubakyawe tobaako kyotyambu olwokuba tatasula takyambuuza asamumanya nga mulogo oba akubuuziza oba takubuuza tebikwatako kubanga mulogo musamize bwajjeewo n'ayoola ebigere n'alaba w'olinnye n'anyoolawo ettaka n'ayitwala ku musamize n'atandika okukuloga kati omuntu akkiriza la ilaha illallah mu bukwakkulizo bw'ateeka okuba nga akyawa abantu balaba bakola ebintu ebyo ne babira bafamire bye ne babira taata we olaba Ibrahimu alayhi salatu wassalaam Allah yatugamba nti qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim mulina ekyokulabirako ekirungi yaani ye Ibrahim walladhina ma'ahu n'abakkiriza abaali ki naye idh qaalu liqawmihim mu kiseera mujjukire we baagambira abantu baabwe inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duunillah ffe tukoze eki tubeesambye tuli wala nnyo tetulina kakwate nammwe ne lubaale wammwe n'okusamira kwammwe n'amasanamu gammwe buraa'u minkum wa mimma ta'buduuna min duunillah ekyo kyokka nedda وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إذا وبرستيو وقتي وفي العداوة تشي إيش وبلابي وقتي وفي نم وبرستيو وشي بلابي وكا ندى والبغضاء نشي وبشاي نوكبسونغوالي بكمادي bikomaddi kale tukkiriza omushiriku akubuuza ona kuseka faadi omushiriku akubuuza wabaruse wakati waffe nammwe olutalo n'obukyayi naye binaakomaddi era Allah n'atuwa abadan nga bwaluki abadan nga bwalubeerera tolowooza mbu omushiriku tulina we tugenda okera tumuddiremu mbula okuba ayogedde nnyo akaabye akoze embaga abadan
nga bwalubeerera paka ddi hatta tu'minu billahi wahda okutuusa nga ebimaze bivaako ne mudda ku Allah omu. Ekyo kyakulabirako Allah kituwadde ffe abasiraamu. oba obadde otya muganda wo bajja kukyawa maamawo taatawo sengaawo nyazaalawo. Allah gaye mwine ekyokulabirako Ibrahim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فتبا وكنيزا إبيام تبا وكنيزا إبيام النبي يقول لك الله مبتوالي مبجاق إبراهيم كفرنا بكم. Tetuba wakanyiza tetugenda kusamira tetugenda kwabya nyimbe tetugenda kubeerawo tetugenda kukola mukolo gwonna gwa kwalula balongo tetugenda kusamira tetugenda kukola kino. Kafaruna bikum tuba wakanyiza. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha. Era wabaluseewo wakati waffe nammwe obulabe n'okukyawagana nga kwalubeerera. Omushiriku tomuttira ku liiso akutunuulire bwati naawe omutunuulire. Salaamu alaykum jambo. Sura ngolaziwa tokyanziramu na salaamu kiddamu ate nkuddamu yaki. Yenneeyisa gye tulina okuba nabo. Walize ku mukolo ninayo nno shukuru awaka ni shukuru etya. Shukuru gw'ojja kubuusalira amajinni. Kyekakaza shukuru yo buli kyakugamba. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha bikomaddi abadan lubeerera abadan nga byalubeerera kubanga nabo tebagenda kwagala hatta tu'minu billahi wahda la hawla wala quwwata. Allah yatugambye mulabire ku Ibrahim omumwalimu ne taata we Azara yalimu mbiyali abagamba boto bo bayisa bwe bakkiriza Allah ne basiramuka ne baba kusamira ne baterera abo bannaffe bwe bache bateredde obukyayi bwalubeerera tewali bwe tugenda kubasekera nga tubasekera kuki tewali bwe tugenda kubasekera. Sajja yankyayira ddala yanvaako ne bwasanga tampa salaamu naam sikuwa lwaki efamily yonna gitabula. Eno ojja mizikiti ate bw'osamira, eno ojja mizikiti ate bw'owagira abasamize wamma mukole byammwe. Abo baseka nabo bamala kwetereeza ne bajja ku bituuti awo ne bakangaza. Olowooza waliwo ateefaako eddiini yokemala. Eddiini yokemala bwe tubuugira byali byekijega. Eddiini yokemala gwolowooza abantu baffe enkya neggulu bayingira kabuli lubaala abagasizaaki amayembe gabagasizaaki kuba abantu kibasinga okufa okutya kufa naye abashiriku baffe enkya neggulu ne bafa nga lubaale baavu buli kimu. Kati Sheikh kyava atugamba ntuteeka okuba nga twagala abasiraamu bannaffe abali ku la ilaha illallah wa ayubghidha man khalafa la ilaha illallah. Tulina n'okusunguwalira ddala omuntu ayawukana ku la ilaha illallah wa ata bima yunaqidha kasitataniko okukola ebyonona la ilaha illallah. Mukazi wo awuza tunaaba olweza tunaabe ki tusimbe ki omuwanula simanyi ki endeku ey'embalabe simanyi ki kasitowulira nga avolongotana n'ebyo nga tewakyali bufumbo gende wammwe kasakola ebyo kasitowulira nga yeero komposa n'ebyo nga gende wammwe. Agamba nti waata bima yunaqidha min ashirki yasookera ku shirki akoze ebyonona la ilaha illallah au kafaran au yunaqidha kamaliha oba nakafula nakola ekyobukafiri oba nakola ekimu kubikendeeza obujjuvu bwa la ilaha illallah min bid'in wa ma'asi nabo tubanyigira ne banna bid'a tubanyigira n'aba ma'asi nabo tubanyigira amalan nga tukolera bi qawlihi ta'ala. Allah gamba بقوله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. omuguwa gwoyinza okuyita ogw'obulamu ogw'obukkiriza alhubbu fillah betwagala tubaagale ku lwani. Osobola okulekawo muganda wo ku maama ne taata n'oyagalamu omulala kubanga omwagala ku lwa Allah. Ogwo gwe muguwa ogw'obulamu omusuwa omuguwa kuwerippa n'onywerera omuguwa kwonywerera ogukyasinza okubeera omukulu ogw'obukkiriza alhubbu fillah kwagala ng'oyagala ku lwa Allah walbugd fillah n'okukyawa ng'okyawa ku lwa Allah
ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قوله تعالى نيكitulaga nti okwagala katekwa kubaka kwakkulizo mu bukwakulizo bw'obukkiriza Allah yaga nti wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah mu bantu mulimu abeeterawo bakatonda abalala be basinza naye babaagala ng'okwagala abantu kwe baagala mu Allah. Bw'osanga omusamize obw'obulira bw'abaana genda onoonya akalira ka mukyalawo ak'abaana nga yakakukulira okajjeyo okwokye akubuuze nti tatasula akalira k'omwana nga sikyakalaba omugani nti nakookya bannanga ajja kutunuulya ng'abula okugwa mu bulago akalira k'omwana akalira k'omwana nokookya akalira k'omwana nokookya ajja kukaabira mu maaso olwakalira k'omwana era singa babugula osobola okudduka n'okagula nomugamba netofa kalira k'omwana kaakano nkaguze. Abaagala shiriki engeri gye baagalamu ebintu byabwe obyokya ne baga kale singa wabireese wange ebyo tubali naye mu kuziika aŋŋambye yazaala naye abalongo naye bamugamba ab'effamire ffe totookera balongo batuwe abalongo ba famire yonna bw'obazaala baba baweka aki babawe wadde naye mu kuziika famire yanga oli aŋŋambye oli yamusula kagere ekiro nanga abalongo bampi abalongozi bampi ye abatwale ewuwe abasinzenga abasabe emikisa abantu baagala ebyo ebintu kahubbillah ng'abantu baagala Allah tabaraka wa taala. Allah n'agamba subhanahu wa taala walladhina amanu ashaddu hubban lillah ne abakkiriza be basinga okwagala kwabwe engeri gye baagalamu Allah toyinza bageragala na mushiriku bo basinga kwagala Allah. Tasobola genda na lubaale ne bwe buba bulamu bugenda ne bwe bamaali egenda naye nga takoze eki nga takoze shiriki nga tasamidde kubanga ayagala Allah ayagala omubaka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Bwe mwagala Allah abaagale nammwe nabbi yatugamba mukole eki mungoberere Allah ajja kukola ki ajja kubaagala. Kati omuntu afulumye olumbe lwa kitaawe n'adduka n'agenda paka mu lusuku n'afungula engoye bw'ati ne yekkata wansi obutuuliro n'abuteeka ku ttaka oyo agoberera mubaka oyo agoberera mubaka paka lwalinda omusika najjala n'afumita effumu watudde n'alyoka ayimukawo oyo ajja mu muzikiti ayagalamu ki. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam atuga hadisi esembayo thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Nabbi yaganti thalathu ebintu bisatu man kunna fihi omuntu bw'abeera nga abirina wajada bihinna au wajada halawata al-iman aba amaze okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ebintu bisatu bw'oba owulira nga bikulimu bino bindimu enjogera nayo kati yazze ennaku zino omusiraamu yansanze nga nva okusomesa abantu nanga nseeka nkuwadde omutwalo gukuggweremu nga mashallah ate enjogera nayo nga njagadde nkuwadde omutwalo gukuggweremu nadde nsomesa ku shirikeera kyotukoze wallahi omutwalo gukuggweremu era gwanzigwereddemu jama okiraba kati nene man kunna fihi omuntu abibeeramu nga bimugwereddemu bino ebintu bisatu omuntu bwe bimugweramu afuna obuwoomerevu bwaki ye fihi wano kyetegeeza omuntu ebisatu nga byamugweramu afuna ki afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Allahu akbar asalullah yaj'alna minhum. Kwe kubeera nti Allah n'omubaka we byasinga okwagala okusinga ebisigadde byonna mu nsi. Nga bw'omugamba Allah n'omubaka ne bw'oleeta ani talina kyaddamu kuwulira nga Allah n'omubaka ye basinga okwagala. Era kyolaba sahabi yajja wali omubaka Muhammad
sallallahu alaihi wasallam namugamba ya rasulallah inni uhibbuka nabbi mpulira nkwagala okutuusa okumanya nkwagala ngenda nembeera awaka eyo naye mpulira sitereera hatta ati fa anzura ilaika tukamala kujja bwe nenkutunulako bwenti nempulira omutima gukkakati abo okwagala kwayina nga ne bwembeera awaka sitereerawo ngenda okuwulira nga sikyatereera nyina okujja ndabe ku mutume agamba olujja bwe nenkutunulako nempulira nga anteredde waini akhaafu naye nina okutya wendiba nfudde naawe noofa tetugenda kuddayo kulabagana okutya kwange wekuli nabbi saa sallam naye namugamba nti almaru maa man ahabba yauma alqiyama namugamba totya omuntu agenda kubeera naabo bwe yayagala ku lunaku lw'enkomeero nahalalakatena bweyamala namusomera aya ng'amukakasa ekyo kyamugambye namugamba nti waman yuti llaha warasula faulaika maa alladhina an'ama allahu alayhim min annabiyina wassiddiqina washuhada wassalihina wahasuna ulaika rafiqa waman yuti llaha warasula fahuwa arrasula naam yamugamba nti olyo yenna aligondera allah n'omubaka agenda kubeera wamu naabo nanga idhan gukubeere wamu totya gukubeere wamu nagumiraga masha allah ne ku kiyama ngenda kubeera neki n'omutanda naye kati tebereza gwe baani b'oyagala nabbi ti akonyemu stamp almaru maa man ahabba yauma alqiyama buli muntu agenda kubeera naabo beyayagalanga abali abaganzi mikwano gyogenda okubeera nagyo ku nnaku lwa kiyama kati noonya emikwano b'oyagala kubanga ekiyama kyakutegekera ekiyama kyakutegekera mbaka sallallahu alaihi wasallam sahabi era omulala yamugamba ya rasulallah yajja namugamba mata saa nabbi enkomerero yaddi ekiyama kyaddi basahaba ne bakinaga oyo omusajja abadde abuuza kiyama essaawa eno ayagala kutukola ki ekiyama okibuuza essaawa eno gwe mata saa nabbi enkomerero yaddi kati nabbi sallama namutwala ku kinene okusinga ekyo kyabuuza nabbi naye namubuuzabuuza namubuuza maatha aadta laha enkomerero giteekedde ki namutwala ku leve endala yajjidde ku kino kati ngaalinga muga ekyokumanya ddiro ekinaabaawo si kyekikulu wabula kikyotegese bw'ogibuuza fakana rajulu muwaffaqa omusajja allah yali yamuwa tawfiq fa ajaba nabiya sallallahu alaihi wasallama nayanukula nabbi ne ansa ennungi namugamba nze kyentegekedde kiyama hubba allahi wa rasula ninayo ekyo kyokka njagala allah okufa bufi ne mutume nze sirina kirala nabbi namugamba almaru maa man ahabba yauma alqiyama ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية naye namugamba kyeki namugamba ekyoyinawo masha nabbi naye namugumya naye senga allah tabaraka wataala agira bugezi ne bateeka wano layini 3 ne bagamba bw'olisimba mu layini yakyoyagala ne bateekaawo layini y'abakyala abakyotala bannakamyuka yesookaawo namba emu ne bateeka wano eya triliyoni za ssente triliyoni siriyoni buli ayagala akavangata ka ssente ovaawo ne siriyoni 4 oba siriyoni zemmeka siriyoni 4 agisaabiti senfuka nambuulira siriyoni 4 nange mpulira bwazoogera mbwe sente zituuka mu siriyoni ng'essente zisiya busiya siriyoni triliyoni ne bateekawo abagala siriyoni layini awo okiraba kati bagamba buli layini gye bateekawo abagendayo nga mugenda abasiraamu bayinza okudduka mu layini ezo ebbiri oluvannyuma ne bateekawo abaagala allah wano
bati batukoze eki nabo ng'abasiraamu bagweredde ddiri mu layini ziri bavaayo nga beesooza nabo batukoze bubi ate kati temuyinza kukola kintu kino ate ne muteekawo Allah nga bagweredde dda mu zilayini ziri babasikayo obusisi nampaka nanjegere bati nga waliwo alemedde mu y'abakyala abakyotala ye tavaawo ali ati nongo genda mu ya Allah nombaka genda mu ya Allah nga basindika musindike babasika musike na lujegere olai batukoze bubi temuyinza kukola bintu bwe bityo mutugezesa imaani zaffe ate ne Allah tabyagala ne bayomba naye tubaleetayo ku mpaka ng'okwagala okusooka kuliwa muntu bwakubuuza essaayo oyagala ki buli muntu alina byayagala naye okuba nti omuntu ayeredde essaawa yonna tayaali ng'ayagala Allah n'omubaka ng'obalongoofu omu baamubuuza nti ssaawa zino bagamba nti ogenda kufa olinawo ki n'abagamba ndayira Allah ne bwe baŋŋamba nti malakul mautu yeekonkonyaawo siina kye nnyongera ku mirimu gye nkola gye musanze nkola gyegyo gyennyini songerako ŋŋenda bugenzi yali tayaali n'agamba ekiriiro ekisembayo n'agamba nti wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah n'okubeera ng'ayina omuntu gw'ayagala bino ebisatu bwe bikugweramu twagambye obukkiriza oba okoze eki oba omaze okukomba ku bwomu bwabwo ekyokubiri ekisooka kwagala Allah n'omubaka ekyokubiri kwe kubanga olina gw'oyagala nga tolina ky'omwagalako wabula omwagala ku lwani lwa Allah abantu bangi balina bye baagala naye babaagalako lwa bigendererwa era bwe biggwawo oyo amuta sekafaadi nga yali mukwano gwo myaka 7 n'otusingana gw'omunaana omusajja nga temukyatambula ffenna unamutta kiki omusajja tavaako ssente nga yali amwagala kumutegako ssente bwe yalaba tezivaayo oyo namutta jama omusajja tavaako ssente amwagala lwa ssente wa yuhibba almar'a okwagala omuntu teka kubanga omwagala ku lwa Allah ekisembayo wa yukrah an yauda fi lkufri kama yakrah an yukdhafa fi nnar ng'omuntu atamwa nnyo okudda mu bukafiiri oba okukola ekikolwa kyonna ekiyinza omukaafuwaza nga bw'awulira ng'atamwa okumusuula mu muliro kwegamba ng'engeri gy'okuumamu eddiini yo otya essaawa yonna okusiratuka n'ogwa mu muliro n'ofiira mu ssabo n'ofa nga bakwambulula n'ofa nga bakusala emisale ng'otya nnyo okukola ekikolwa eky'obukafiiri nga bw'owulira omuntu bw'atamwa okumusuula mu muliro. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nisemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabarak wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.